kigamba giweeyo. Eri enyuma okutambula eno nkadde. Yennyali. Awo ebinnyo. Samirewo. Bagamba bakole group photo. Bali nnyo. Tubafune nga bajja kufula. Wanika mkombre. That we reach all those sites such that the communities know what is going on. We don't want to ambush the people, because if we just launch in one place and then we go away, we would have done injustice to the other sites. And because of that, I requested the CAO to allow the other road to be launched on another day, because site handover, Chairman, should be a day when we are celebrating, we eat, we enjoy, and then we leave the contractor do work. Me as a mother, I don't usually like going and to places where people have hungry faces. So I hope you have organized at least some good lunch. And the next time, give the cow to the community, let them slaughter for themselves, and they cook their food. So I don't want to visit any other site and find people are moody like the way I have seen people. And for that reason, I'm not going to talk much. Next time, I want to come for handover when people are also happy. And take note, the day we are going, my colleague is there. The day we are going to this other Senge, Kawanda, Kayunga Road. Chairman, they should slaughter bull for people, and people eat and celebrate. And then they will do follow-up. So, cow, that is my humble request. Elsewhere, people are doing that. Go to Mpichi, people celebrate. And you know, you find everybody smiling. When I entered here, I could see that I am coming to talk to sad people. But we are coming to give you news that your project is now due. Well, and as we start this construction work, we are going to move the journey with you. We are going to hand over this site to the contractors. Contractors, you have heard the appeal of the people. People who have skills, employ them, give them jobs, let them work. And we are going to document it, because this is the third time we are handing over site at Wakiso District Local Government. When these people are employed,
they are employed and they are in gainful, they will not go stealing your fuel and so on. So make sure you do good work. I always tell my officers, this program is for results. We assess each entity annually, and when we assess, it is based on the performance. There are indicators that we have and we take into consideration. So contractors, this work must be delivered within the time frame we have given you. CCE, I saw you in Chira, and you are here. These are different sites. We would like to see the equipments, and we are going to inspect them. Today I'm not coming with the IOV's team, but I'm going to request, come take note of that, I'm going to request Director Traffic to release his team to come and inspect these vehicles and machinery. Because many times we hand over sites like this and people start playing around. This program is for results, so there will be no playing around. I saw the chairman LC1 who were here, the chairpersons. We are going to move the journey with you. When I come for my monitoring visit, I will alert the cow and tell him we are going for monitoring. And I will want to move with you, because at times people may have issues which they don't advance. When we move with you, we can be able to resolve issues raised by our people. We don't want this infrastructure we are putting to disadvantage our people. There should be a blessing and not disadvantage you. So we must move with the journey with you, and you appreciate that this is our thing. And even when it comes to maintenance, I've moved to roads. You walk on roads, people carry garbage and throw on the roads. LCs, these are the work we are going to do with you. So be on alert and engage your people. Make sure we do good work. Abantu bano bali badde batandika okukola omulimu guno, naye World Bank erina okwakunza obuyitirivu nti we mugenda oliwo ebitaka bino era amanyi abo mwetegeso bisala ne bagenda osala ku luguudo, naye tebajja biwa buli omu, olubiyiwawo pa consultant agenderawo. So World Bank atekkiriza nti buli wamu bayiweewo ate buli akatundu akali so sensitive ak'omuswampa eyo era kasiza okulya ensinga empitirivu bagenda kuteekamu amayinja okubanga basooka ne bajjayo ebitosi byonna nabisalawo waleme ku luguudo kubanga lutawaana. So ekyomukisa omulungi, oluguudo luno lulina design life ya myaka 25 nga terusuubira kuba nti lufudde, era lulina omubiri thickness ya inchi 3 sikusingako businzi kantu katono nnyo, naye lwa inchi 3 eza asphalt. So kuliko ebitaala, kuliko oliwatambulira, ne kubaako ne bwe bateeka omuddo, basimba omuddo ogwa greening, era yenswaki omukulu environment abeera okubanga ekyo ensonga yagifaako. Then n'okulaba nga amazzi tegalegama, wali emyalo egya wansi gigenda kuba closed, gye mulaba gino giri open. So World Bank yeeraba nga oli bw'atambula n'agwayo, ekyo tesobola kukikkiriza. So balina obukwakuliza obungi, ne mulaba nga tebukola makulu, bo ewaabwe bukolera ddala amakulu mangi nnyo. So y'ensonga eyo, era ndi musanyufu nnyo kampe consultant naye ababuuzeeko ne China Civil Engineering Company, era naye wali wano ajja kubabuuzaako. Kuliko zenguudo ezo ezigenda okuba nga zinonkingibwa olwaleero. Oluguudo luno lutandikira wali eri ku bridge lwemumanyi ekajjansi, nga lugatta ku lwa UNRA olina ku flyover okuva eri ekajjansi mu Ssaabagabo, lujja kugenda ne wali ewakiso ku flyover, wali ekajjansi ku flyover manyiwaawo, naye nga section ezimu za juwo zirimu enguudo 4 ezijja okuba nga oluva waggulu ne lukka wansi ne lukwata okudda eri ekajjansi, era waliwo propose efuulawo one way nga oyingira buyingizi tofuluma,
waba ofuluma ate gwe tweyingira. So ensonga eyo naye ejja kutawanyamu batuuze mu kusooka, naye ekirungi nti design yakoleddwa bulungi nga abeeye essaabagabo ayita ku flyover waggulu n'alyoka ava wansi, then baba ayagala okuvaako alina wanviirako kumpi n'akasaala ku geeti awo lujja kweruga paka ku geeti esooka. So tulowooza nti bakontrakita bajja kukola omulimu omutuufu ate omulungi, naye ku mulimu guno kuliko consultant n'owa ebyobutonde, that is environment, era nga bwe bali wano bajja kubabuuzaako jam namanda bweya siwe kiri tetugenda kuddamu kugenda wa nga tudda wisiki wano nga tugenda nakukwawa gyona badde mu jamu ewe kimuka ekyagudde twamazewo essaawa 2 waggula we bwebajja. So twebaza nti ne engineer ne gurupu abasalawo okati oluguliro nekolaki luteekebwa mu program. Kyensaba abatuuze twagale projekiti yaffe tukiwe obudde. Contractors, please do quality work. The beauty of it, for due diligence, where you have been working, you are doing good work. So we kindly request you also to be even more better than the other projects you have so far implemented. I thank you very much for that. Note 3. We are handing over 2 projects. Nga ulusooka lwe luguudo lwaffe luno na Mulanda Bweya Kajjansi 7.5 kilometers nga lugenda kumalawo obuwumbi 57 nga mulimu n'ebisolo, n'olulala lw'Essebuku Nalumunye Bandwe Kyengera obuwumbi 56 n'obusente obugwamu naye nga mulimu ebisolo VAT inclusive. Twebaza gavumenti yaffe olwa kutuwa sente zino through World Bank naddala His Excellency the President. Bulyake buleme kubeeramu naddala abakozesa abakozi bamanyi okubba materials ne baleeta abantu betutakola ki betutamanyi ne babba materials naye ate owaayi kati ku budde buno obubbi mu ggwanga bwakwata kisooka nti ffe tukubiriza abantu baffe aba bulijjo ne tugamba emirimu gya wansi gino aba community baweebwe ku miki ku mirimu ng'era tubakugira obubbi ne tubagamba bannaye temubba bintu bikola ki kubanga project ebakwatako naye kati ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okukola ki n'abakulembeze bennyini baatubba naffe kati ogenda kwesanga ani agenda okugamba ku munne okumukomako kati twesanga nti obubbi bwo bugenda kola ki naye nsaba gavumenti baleme kuteekamu bantu babbi mu projekiti zino kubanga sente ezo zigenda kuba zaffe ffe tuli ba investor abamu kuba bwe mbeera n'essomero mbeera investor mu kitundu mbeera nina investment gye nkoze eki ate naddala kino ekitundu kye nzaalwamu mba njagala kituuke ku mutindo nga bw'olaba emunyonyo nawa wakiso ekyuka okusinga ebitundu ebiki ebirala otuukamu enguudo nga baakalukola nga lwa mpompogoma naye ng'ekiva ku ekyo bulyake nti contractor abamuwa contract okukola oluguudo tugeze nti bamuwadde lwa biliyoni tugeze 10 agenda okuteekayo omukono gwa ddyo oguleeta ssente nga kono naye awanisa eno abanja ekiki ekiweebwayo oba kimu kya 10 kati ne weesanga ng'omukontrakita gwe bawadde omulimu akola omulimu gaffe nga kole ki nga agudibaze gwonna omuki omulimu so kyensaba kwe kulaba nti tukola omulimu ng'abaagala eggwanga lyaffe so singa abatayagala ki Uganda tekoma leero Uganda ffenna tugikola ki esobola otuganyirwamu ate era nga tugikwase buki bulungi. naye obudde obwo nali nkola ntebe ne tugezaako okukola n'abakulu bano ne bategeera ensonga eyo why kubanga gavumenti yali eteese ssente nnyingi mu Kampala okukola enguudo naye nga bwe muva eno gye muva mwenna mutuuka mu Kampala
n'ebisooto ate enguudo z'e Kampala ne muzigubya ate webwavanga e Kampala nga tumaze okukola amakubo ate n'emmotoka ne zikuba ebinnya ne bikuba emmotoka zammwe ne zikola ki naye yo si yali ensonga enkulu. Ensonga enkulu twali guided by His Excellency the President n'atugamba nti bwe muba mugenda kukola amakubo gano, Under Secretary, you remember very well at State House when the President guided that before I approve this money, show me the effectiveness on connectivity. Era n'atuwa instruction tukole kye tuyita campus direction. Bannange chairman, omuntu agenda e Kawanda ekimuleeta enansana ki? Era bwe ndaba enguudo zino nti omuntu ajja kuva Kawanda teri nsonga lwaki omuntu ye ayita mu kibuga. Era temulowooza nti zino enguudo zetwogerako ziri wano wokka. Ne Mukono, omuntu ava e Mukono nga ajja wano Ntebe teri nsonga lwaki ayita mu Electoral Commission. Awano nayo ki wali ku Jinja Road. So enguudo zino tuzikoze nga zeetoloola ekibuga zisobole okubizinga kye tuyita transport connectivity. Naye tulina notion empya gye tuyita urban expansion. Emyaka 2 giyise wano tewaaliwo nnyumba z'amaanyi zendaba waggulu wano. Naye because of population pressure and rural urban migration tulina kye tuyita urban expansion. Kati ebibuga bikola ki? Bikula ne bigaziwa. Bwe binaakula ne bigaziwa ne twakola amakubo gano tujja kuba ne tukoze service eyamba abantu. So ekitukoze kulaba nti connectivity weeri abantu batambuze ebyamaguzi bagende mu ofiisi mufune service ennungi. Era njagala kwebaza His Excellency the President olw'okukkiriza ne baaprovinga programu eno ne World Bank etukwatiddeko okulaba nti tukola amakubo gano. Now the contractors, I hope you are listening to me. This is what we call local content. I want to encourage you to give the locals who are able, who are skilled jobs. We have very many people around who have skills. It will be very important that you engage them, give them work, so that you add some income to their households. Naye nja kusaba abatuuze nti waba bawadde emirimu ate temubba bintu. Abamu eyo gye tubadde babba materials ne babba culverts ne babba contractor n'abonaabona nga bamubbako ebintu. Kino oluguudo lwaffe tubeere vigilant ng'abatuuze, the local leaders, mulabe nti abantu tebabba bintu by'aba contractors okubazza emabega. Naye era nja kusaba nti ne oluguudo oluba luwedde lulina mulabye ebbeeyi yalwo waliwo abanyenyeza omutwe. Oluguudo luno is not only the carriageway, luliko attendant components. Kuliko amataala, kuliko drainage, kuliko greening, kusimba miti. Mulabirire ebintu bino bye banaabateeseeko. Amataala tebagabba. Waliwo we tutuuka nga battery bazigyayo waggulu eyo. Waliwo ababitomera ne guardrails ne bazimenya. The street furniture n'abateekeddwa ku luguudo tetumuteekawo kunyumirwa. Waliwo wali obukoona nga bubi bateekawo akasayini nti wano okendeeza. Naye era abantu bakola ki? Babibba. Kati njagala kubeeshuwa nti ebintu bino temukola ki? Temubibba. I want to call upon the contractor to do the work in time. The biggest challenge we have here in Uganda is delaying completion of projects. Delay to complete a project is so costly on both your side as a contractor and us as government. But it's also costly to the locals who are supposed to benefit from this service. The time you take on the road, the dust you are giving the people, the diversions that are disturbing them is all costly to the people who are supposed to have the services. So I encourage you as contractors, please work within time so that you complete the projects in time for the benefit of the people. I wish you all the contractors, please, that
our area is too much congested with a lot of neighborhood, that before we set off the job, we would kindly request to start with what we would call forward maintenance of all feeder roads. We have so many big people staying around who are going to be inconvenienced by the construction or rehabilitation of the project. And we have so many feeder roads connected to the highway which are impassable. My humble appeal to avoid any inconvenience of the contractors is to begin with now looking at all the feeder roads and we work on the forward maintenance so that it becomes simpler and easier at times even to close the sites where you are working and people use those routes. I think that would be good, and it will also contribute to what we would call the corporate social responsibility. Njagadde okumaliriza n'ekintu ekikulu ekitavuddeeyo. Omuntu bw'awulira okukola oluguudo lwa Bweya Namulanda ate nga kyenkana myaka mitono lwakakolebwa naddala ku mutuuze abeera confused. Ekyokubiri, abantu babadde n'ennaku nnyingi oluvannyuma lw'ekkubo eryo okuba nti lyakolwako ne libeera ne weerikoma. Njagadde okubategeeza bassebo ne bannyabo ebyafaayo by'oluguudo. Ffe twakiraba dda nti oluguudo luno lukulu okuyamba kujjaamu oluguudo lw'Entebbe. Naye mu local government gye tuli nga situlina ssente entono ze twalina nga zisobola okukola kilomita 1 oba 2. Twakaayana nnyo n'abalina otuwa ssente nga tetubazituwa ne tusalawo ne tutandika. Era twatandika okukola oluguudo olwo emyaka mingi emabega nga kyenkana buli mwaka gwa nsimbi tukolako kilomita mmeka 2 okusinziira ku busente ffe nga district bwe twali tulina. Bwe tumala feezi ey'okusatu okukoma Bweya we twakoma, gavumenti yali emaze okwewola ssente za World Bank nga ne dizayini ziwedde ezigenda okukola oluguudo ng'ate lwo lwa bbeeyiko okusinga kye tubadde tukola, kuba ffe twali tukola mu mbeera gye twali tukola ki tulimu. Mu nkola ya gavumenti waliwo kye bayita audit. Luli nga balowooza twabeerabira twakolako waffe, naye kituuse ssente ne zikola ki ne zirabika era bakontrakita bazze. Kakati ekyega kyandibadde kibuuzibwa kubanga boogedde ku ssente naye bagenda kukola wabalekewa ewatakolwanga gye bagenda okutandika, naye nga bwe bakolayo bagenda kukolayo ku mulembe nnyo okusinga gye twagira ki twamala. Nga biki ebiri mu mulembe ogwo? Ekisooka, obugazi bugenda kweyongera kubanga bagenda kukola drainage, ebidumu egiyisa amazzi, naye nga bwe bamala ogikola ate bagiteekako mu cabs ate abantu kwe basobola okuyita. Kati nga kitegeeza nti oluguudo lugenda kukolebwa nga luliko emmotoka we ziyita ate n'abatuuze bwe bakola ki bwe bayita. Ekirala nga kuliko n'ettaala. Ettaala ezo tuba tuzoogerako, tugenda kutereeza drainage bakiteekeko ne walkways abantu bwe bayita. Kitegeeza bassente baawo mulina omulimu munene ogw'okuddamu okwogera n'abantu bamanye nti waliwo akayinza okwetaagisa okukola ki. Kaakati ekyo bwe kinaggwa ate nayo bateekeyo ettaala ffe ze tutaakola ki ze tutaateekayo. Ate ng'era bwe mumanyi nti kati oluguudo lubadde luyitako nga lukola luteekwa okuba nga lukaddiyeemukko nga lwetaaga okussaako kasiiru akaki akalala. N'olwekyo ensonga eyo nkulu nnyo mu bantu be tuweereza okukitegeera ne bakimanya
bakibeere project bwejja mu kitundu eba abantu bagitegedde bulungi. Ekitundu kino mutuweesezza nnyo ekitiibwa kubanga ettaka lya wano lya bbeeyi nnene naye muzeera muliwaayo nga tebabawa yadde 10. Akabonero akategeeza nti mwatusaamu obwesige. Nze sigenda kyerabira. Kyensaba abakulembeze ababadde wano mbasaba mwogereze omwami eyalemera mu kkubo kubanga projekiti eyo simanyi bweneekola singa omwami oyo anaasigalamu mu kkubo. Wali twabikolanga nga byaffe by'abaana ba ku kitundu naye projekiti ya World Bank eteeka okuba nga etuukiriziddwa nga bw'erina okukola ki okutuukirizibwa. N'olwekyo omulimu gwe mulina abakulembeze abadde wano kwe kugenda okumvisinga omwami oyo nti ave mu ki kubanga ekyamazima ye ali mu ki mu kkubo. Ekkubo yalisangawo n'alizimbamu. Maliriza mbasaba ttiimu ebadde eyimiridde awo ey'abakulembeze mukole akakiiko, mukole ne fomati ya forms. Bwe tuba tulwanirira abaana baffe okufuna emirimu tukikkirize nti mulimu n'abakyamu, tukikkirize nti mulimu n'abataagala kukola, tukikkirize nti mulimu n'abazibu. Abasajja bali ba contractor tebasobola kumanya baana abo. Bwe tuba twagala kino kye tusaba ekyokufuna emirimu kyanguwe tuteekewo format. Omwana agenda okukola mu bacontractor bali abeere ng'ayita mu mitendera gyammwe, abeere ng'ali recommended ne staff na biki mumuteereko omukono. Bali bacontractor bagenda omuwa omulimu ng'alina abamujulira. Kijja twanguyira okusinga okuba nga bajja kuwaayo omuba babiri nga tebabascreeninze nga bwe bakola ebikyamu nga bagamba nabaakuno tukyakola ki tukyabaddira. Twebaza Katonda lwa kino okulaba nti enguudo zino naffe zitutuuseeko emukono zikola zembeera mukono bwe twali tutambulira mu bisinko tutambula mu mataala era bye babagamba byebiri emukono. Twebaza pulezidenti olw'okuba nti ekintu kino kitambudde kuleeta Kampala yenna. Kaakati bino bye twabagambanga nti enkulaakulana kati gye twetaaga era mbadde nga nsikamba buuza abantu b'Wakiso nti mwagala ki nti nkulaakulana. Kati njagala enkulaakulana eno tugyagale tutambule nayo tusobole okulaba ebintu bino ate bitugasa ate tukole kubanga buli wobanga ebintu enkulaakulana weeri ate gwe n'otagikozesa era ojjasigala ng'ogamba nti ebintu bino tebitukoze buki tebitukoze bulungi. Kale mbakubiriza enguudo bazikoze. Bwe bakuwa enguudo ne bakuwa n'amasannyalaze PDM najja kozesa akadde ka PDM oyita ku nguudo nnungi amasannyalaze weegali Pulezidenti Museveni kyayagala. Ekisanja kiri ekijja bwe tunaaba tuzzo kibasaba tetwagala mugambe nti mukoze eki.